Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo osinza obanga otuwuliriza webale kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Yonna gy'osinzira okuba okola ky'amaanyi nnyo. Jero Muhoozi Kayini Lugaba, Chief of Defence Force, era nga Special Advisor, Senior Special Advisor mu Special Operation ezikolebwa mu UPDF. Olunaku olw'eggulo yavuddeyo ne yeetondera bannamawulire. Kati olwaleero tuvuddeyo ng'ate agenda maaso n'okuba nga abawooninga. Agenze maaso n'okubalabula n'agamba oyo yenna anaakwatibwako ng'alikoodinga ofiisa yenna oba wa magye oba wa poliisi kajja mujjuutuka ajja kisasulira. Tetumanyi ensonga lwaki Jero Muhoozi Kayini Lugaba avuddeyo n'akola statement ng'eno ng'ate jjojjo ly'abalamu kajja aveeyo agambe nti nno agenda kusinkanako bannamawulire ku ebyo ebyagenza obukyamu era ng'agenda mu maaso n'okwetondera bannamawulire abayisiddwa obubi naddala munnamawulire ow'oku Soroti bwe twalabira ddala nga embeera gye yalimu teyali nnungi wadde n'akamu n'ak'eddagala. Jjukira nti nno ku byali ku by-elections wali mu Kawempe North wiiki eno gye twakakuba emabega. Tukimanyi bulungi nnyo, buli muntu yabiraba ebijja bitambulira ku social media nga poliisi, amagye aga UPDF, abajjaati, aba CMI bagenda mu maaso n'okkuba abalonzi saako n'abawagizi b'ebibiina ebimu saako n'okkuba bannamawulire emiggo n'okuwamba kamera zaabwe. Gwe mukwano gwange mu kigenderere nga n'omulamwa ne gye tuli kati tetunnakubeera nga tugumanya. Ekyaviirako poliisi, bitongole ebikuumaddembe okkuba bannamawulire emiggo ng'abakuba ekyokuttale. Kakati Jero Muhoozi Kayini Lugaba yavuddeyo olunaku lw'eggulo n'asooka kwetonda n'abagamba nti yali friendly fire, beesanga nga bali mu friendly fire ne bannamawulire. N'agamba era abeetondera naye ebikolwa ng'ebyo tebijja kuddamu kubaawo. Kati avuddeyo n'abagamba nti nno oyo yenna anaakwatibwa ng'alikoodinga ofiisa yenna kubanga kino kimenyera ddala amateeka, kitiisatiisa n'ofiisa okukola emirimu gye. Mbu agamba okulikoodinga ofiisa ng'akola omulimu gwe oba feesi ye oba ki, obutambi obutambulira ku social media bubatiisa ne bubajja ku mulamwa obutatambuza mirimu gyabwe bulungi olw'ensonga baba batya nti no feesi zaabwe zigenda kubeera nga ziri kogonayizingibwa mu society. Gwe mukwano gwange ali eyampuliza. Kati kyabavuddeyo n'agamba nti nno buli kiisi munnamawulire anaakwatibwa ng'alikoodinga feesi y'ofiisa yenna agezaako okuba nga aplayinga unlawful wakajjuutuka. Yes, oli ku UG Update TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Rwanda, Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku UG Update TV. Mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga UG Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga
namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo ya noti 726 noti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV, mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.